أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الفلق. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد sikumanyidde yagwana kutendwa nga lutendwa lulwe yekka ng'oggyeko omutonzi w'ebitonde byonna, omutandisi wa buli kitonde eyateekulula ebitonde bye nga mulimu ebiramu ebizaala, ebirya, ebinywa nga n'ebimu byogera, n'ateekululamu ebitonde birala nga si biramu, tebitambula, tebizaala. N'ategekera buli kitonde kye kyonna ebitonde ebitali biramu yabikolera programu eyaabyo, n'akola enteekateeka y'ebitonde ebiramu byonna, alabirira ebiwuka kuba yabitonda. Olulabiriro talina ayinza birabirira kubeera teri yamanyi bungi bwabyo era okujjako eyabitonda, teri yamanyi byakulya byabiwuka era okujjako eyabitonda, teri yabitegekera okujjako eyabitonda. Yatutonda ebisolo n'abitegekera ebyokulya byabyo, teri amanyi muwendo gwa bisolo yadde amanyi ebyokulya byabyo. Mutonzi waabyo yekka yamanyi omuwendo gwabyo n'ebyokulya byabyo. Ayina ekika ky'ebinyonyi, buli kinyonyi n'ekyokulya kyakyo. Ayina ebyennyanja byawangaliza mu mazzi, buli kika kyakyennyanja ne simanyi oba obadde okimanyi nti olukalu lw'ensi kuno kwe tuli ettundutundu erisingako obunene mazzi. Mwanange, ensi yonna ene olukalu kwe tuli, omwaliro gw'ensi gwe tuliko olukalu lukola ebitundu 30, ebitundu 7 mazzi. Kino kitegeeza nti alina ebitonde ebisinga obungi biri mu mazzi. Tebikola, tebisoma, tebisuubula, tebiyinayo mulimu gwonna gwe bikola, yabitegekera obulamu bwabyo. Abange tulina ebbanja ddene okuwangala nga tumutendereza. Okutendereza kw'ebitonde byonna ebisigadde kibiviirako okuwangalira mu bulamu obutalina kizibu kyonna. Kyatugamba mu suratul Isra aya 50 bwe teba ya 55 yatugamba nti wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, teriyo kitonde kiyatonda okujjako nga nawe kiri kimutendereza. Walakin la tafqahuna tasbihahum, mu abantu mwe mutamanyi ntendereza ya bitonde byonna. Ayina ebirime, mutonzi w'ebitonde byonna ayina ebirime, buli kirime yakitukolera enteekateeka y'okulya kwakyo. N'atonda abantu, n'atukolera enteekateeka basinga eganyo tutuulamu. Abange tutendereze nnyo omutandisi waffe ffenna. Nze olumu neebuuza nti oba ensi bwe yali tannagitandika ki ekyali weeri? Nola ne neebuuza bwe yali tannatandika kukeesa budde na ku buzibya byabanga bitya? Negattaako ebbanga lyonna tumutendereze ng'olutendereza lulwe yekka. Omutandisi waffe bukyanga ateekateeka oxygen, omukka gwe tussa, bassaako ogwabwe ne bafa, ne tussaako ogwaffe naffe tugende. Oba yateekateeka bungi ki? Bukyanga ateekateeka mazzi baanaaba
ne bajjanga banaaba ne bajjanga booza ne bajjanga bakola batya bafumbisa tegaggwangawo paka nakati naffe tugenda galekawo bukyanga tulya byakulya bye baabirya nakatukyabirya tugenda baleka nga bakyabirya agwana okutendwa olutendwa lulwe mu suratu Hud aya 6 Allah kati wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha teriyo kitonde kyonna kiwangalira ku mwaliro gwansi guno kitambulira ku dunia kuno illa ala Allahi rizquha okujjako ng'ebitegeeza rizqi yakyo ebitegeeza obulamu bwakyo byonna omutonzi w'ekitonde ekyo yabyesigaliza wa ya'lamu mustaqarraha yasigala yamanyi buli kafo waalituuzaako buli muntu buli kitonde kye ne waali kituuzaako eddakiika 2-3 amanyiwo era yategekawo buli waalituwangaliza amanyiwo abawangalira eggangu bangi tebazaliddwa ggangu wallahi bwe weenoonya abaali bawangalira eno mmwe nga temunnajjayo nabalina gye yabatwala abamu bali bombo abalala bali masindi abantu bangi tubasanga eyo Mbale nanga nti anze banzaalawo kazo ebwayisawo simanye ewaako ezaala simaye bwokola oti la ilaha illallah nga Allah yamujja gye yazaalwa gye yawangalira gye yakulira n'amutwala Busoga n'amutwala Mbale abalala bawangalira Mambuka twabadde Sudan nga bannayuganda bangi abazaalwa bannayuganda enzalo ziwangalireyo wa ya'lamu mustaqarraha buli kafo waali kutebenkerezako akamanyi wa mustawda'aha n'obulamu bwe buli wunzikira amanyiwo mikwano gyange tunyiikire kumutendereza omutonzi waffenna naddala olw'obukugu bwayolesa mu bitonde bye mu ntonda ne mu ndabirira wallahi endabirira gy'alabiriramu ebitonde bye yeewuunyisa entonda gyatondamu ebitonde bye yeewuunyisa okuvira ddala ku ntandikwa bw'otunuulira factory mwakola embuzi mu mbuzi mwennyini mwakola embuzi factory y'embuzi mbuzi factory y'enkoko nkoko factory ekola ente factory ekola embaata factory y'ekinyonyi kinyonyi factory y'omuntu muntu bino oyinza bisanga wa baali bakoze y'emmoroka ne basigala nga ekyemmoroka baakimaze nti kati ey'emmoroka igenda ofulumya nga zinne tetufunafunayo tuleera 2 nga bwe zisinkana zizaala akapiki yesigaliza obukugu omutonzi w'ebitonde byonna njogere kindeke ki sabbih isma rabbika al-a'la bamugezi omufumiitiriza atendereza ennyo erinnya ly'omulezi wo owa waggulu mu nsonga kw'oba osinziira alladhi khalaqa buli kyokubako eriso yakitandikawo era yakitonda n'asetinga sisitimu y'enzaalo okuka n'ennyingi wala Allahu akbar botunulia bingi Allah byatujjukiza nga jjukiza nze naawe falyanzuri insanu mimma khuliqa omuntu asaanadde yafumiitiriza alowooze ku biki mwakolwa raw material omuntu mwakolwa byewuunyisa falyanzuri insanu ila ta'amihi omuntu afunayo akadde akafumiitiriza ku byokulya omutonzi byamuliisa anna swababana almaa swabba n'enfukirira gyabifukiriramu factory ze ne zitandika okukola ebyokulya factory ya mwogo bw'otunuulira wagituuza tewawera fuuti 10 ku 10 factory ekola mwogo n'eya Almond teweza fuuti 5 ku 5 n'eikola ettooke nayo teweza 10 ku 10 ne najja buli kyakulya kirungamu obuwoomi wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah tujja tusukulumya ebyokulya ebimu ku binne waabyo mu buwoomi bino ebyokulya byonna bitegeeza sukaali okuvira ddala ku nnaanansi abasukaali ekikajja abasukaali omuyembe abasukaali epaapaali abasukaali ffenna abasukaali ow'enjawulo byonna tebisobola kubuzaabuza nga babikuweredde ku lusinya mu nzikiza byonna biwoomerera nga sukaali oluwoomo olw'enjawulo ebigambo byange bino bisika birowoozo byonna byange obuwangazi bwaffe bwonna okutenderezanga ennyo omutonzi waffe omukugu asooka ataasembayo akugula basazeewo okugula mu bantu mu butonotono basazeewo bakugulamu ne weewuunya enkula gye tukulamu ng'abantu awaka w'abazadde baffe tewaliwo byakulya biriibwa baana bawala nti ebyo bimeza mabeere tewaliwo byakulya biriibwa baana balenzi nti ebyo bimeza birevu tukulira ku byokulya byebimu bano ne bamera mabeere bano ne bamera birevu teyeewuunyisa akola ebyo njogere kindeke ki muganda wange gwe okwogerako tekukwewuunyisa nga tolina muzinalo gwonna novaamu eddoboozi ensi n'eriwulira naawe kennyini n'oliwulira n'amatuugo abange kigambo okutendeza mutonzi waffe olutendereza oluyina ensonga kyabbeeyi akiyisirizaako okukkakkanya embeera yonna eba ekuyitiriddeko
alladhina amanu ddala bakkiriza abakakasa nti ensi eyina nnyiniyo nga bamukkiririzaamu nga nabo bakakasa nti ye nnyinibo. watatmainu qulubuhum bidhikirillah, obulamu bwabwe embeera yonna ekkakkana emitima gitebenkera buli lwe bajjukira nti neekoyeza bwerera abaana mutonzi wange yalina enteekateeka y'obbaweerera n'emirimu gye nkola still yagintegekedde yagenda okungasa nagyo. yajja abapangisa mu bupangisa yazzaayo ababadde balandiro lyate mu bupangisa, yajja abantu mu kyalo yazzaayo abantu mu byalo, yatwala abantu ebweru wa Uganda yakomyawo abantu okuva ebweru wa Uganda. mutonzi wa bitonde byonna yalina enteekateeka ku bitonde bye byonna. mu suratu Zumar aya 62 bwe mbaserabidde Allah ati Allahu erinnya lye nga yennyini nsi eno ye Allah nga bakuyita gali wangu, ye Allah nga bakuyita Musa, ye Allah mbyosaana okumumanyako. khaliqu kulli shay'in, ye mutonzi era omutandisi wa buli kintu kyonna ekitaliiye. wa huwa ala kulli shay'in wakil, ne yeesigaliza byonna ebitegeeza okulabirira ekitonde kye. Eyamanya nti ekitonde naddala abantu beetaagayo obudde bw'ekiro bawummuleko. wallahi ne bw'osiba nga weebasa obudde bw'ekiro busigala bwa kiro, yabuteekateeka nga bo omuntu alina kuwummula. njogere kindeke ki tumutenderezenga nnyo omutonzi waffe, olutendereza nga luva ku ntobo ya mitima gyaffe. kuno ku duniya tateekateekangako bulamu ng'ajja kuwa byonna. talina gwe yali abuwadde era talina gwe alibuwa. eno ensi sijjana, obulamu buteekwa kubaamu kusoomoozebwa. lakad khalaqna al insana fi kabadin, twateekateeka obulamu bw'omuntu nga tebujja kuba kaserengeto kereere. fa inna maa al usri yusra, bw'anaaseka leero enkya sinseko, bw'aseka wiiki eno wiiki ejja sinseko, bw'akaaba omwezi guno omwezi ogujja sinseko. please twekwate kumutendereza omutonzi waffe, ajja tuyisa mu buli mbeera. okusoomozebwa kugenda kujja kukuleka kyekimu, ate weekanga gwe kenyini gwe kutuuseeko nga gwe ogumya abasigadde. lutendereza mutonzi olusookerwako Qur'ani etugiwa obudde baganda bange. lwaki? bigambo bye. ma min ahadin ya'rifu Allah, teri omuntu yenna amanyi Allah ate kwenkana Allah yennyini. nabwe kuti ebigambo bye birina kukwata kifo kisooka. yatweyanjulira, yatunnyonnyola byonna byayagala tumutegeereko. ekitabo ekyo tukiwa obudde. mulimu ebigambo byonna bye weetaaga okutendereza omutonzi wo, bye yasiima omumanyeeko, bye yasiima omutende nabyo mu ebiri. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, bigambo byogera ku mutonzi waffe Allah tabaraka ta'ala. qul huwa Allahu ahadun Allahu samadun, n'ebirala bye yayagala tumumanyeeko yabituteera omwo. Qur'ani fuba nnyo yigo gisoma tamanyi kugisoma. wenna manyi ogisoma lunaku teruzibanga nga togitunuddeemu. ejjudde buli kyononya mu nsi. Qur'ani kubuulirira eri yenna anoonya okuwangala emirembe mu dduniya muno. Qur'ani bujjanjabi obw'ebirwadde okuviira ddala mu galwadde g'emitima, omuli ensaalwa, bunnanfuusi, bukukuuzi, butaagaliza. Imamu Hassan Muhammad Hassan musajja mu Misiri yatuwandikira ekitabo kiyitibwa Amradul Qulubi, endwadde z'omutima. n'amenya endwadde zigenda mu 40. tetulina bwe tujja kuwona ndwadde ezo. obujjanjabi bwago agalwadde gonna kuwa Qur'ani budde. muntu agenda kuwangala omutima gwe muggule eri buli muntu yenna afunye kyafunye. bangi munda emitima gizimba ne jujula kwabika. ng'olaba omwana omuto avuze mmoloka gy'otannavuga, ng'olaba omwana omuto yerandiroodiwo, mutima ne gujula okwabika. omutima guba mulwadde, gwetaaga obujjanjabi. nga teolina ddwaliro gy'ojja gutwalire Qur'ani ddagala. mu suratul Isra aya 85 Allah tukati wanunazzilu minal Qur'ani, tusse eddakiika omuntu zamala mu Qur'ani eddakiika 2 oba 3 zamala nga alina watuddali mu Qur'ani, lyebbanga lyetumala nga tumusaako. ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, byonna ebyetaagisa okukola ng'obujjanjabi na byonna ebyetaagisa okukola ng'okusaasira. lil mu'minin, kino kikola ku abo bokka bakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe. wala yazidu zalimina illa khasara, abatafunye kadde kano kejjanja batebalina kye beeyongerako okujja kata okufaafaganirwa n'okweyongera endwadde. ebigambo subhanallah, alhamdulillah n'ebirala tubyogere nga tubiddiŋŋanenga, naye oluddiŋŋano luyina ensonga. ng'okutte ku luba okutaali birevu nga kuliko ebirevu, ng'okutte ku luba okwali ebirevu ebiddugavu nga bitandise okujja envi. wallahi ng'olaba essaawa yonna gwe baali bayita anko, gwe baali bayita baaba, ng'essaawa yonna kati oli ku levo ya taata. wallahi kituuka ekiseera nga bakuyita jjajja. kaana P3 P2 okyala mu maka gaabwe ne kagenda kannyonnyola bazadde bako nti jjajja ze nga tonnakeeyanjulira, nga by'ofaanana byonna bitegeeza jjajja. ajja akyusa enfaanana y'omuntu okusinziira ku nteekateeka ye.
La ilaha illallah. Nebukera kumachange yakeranga mu kibuga eyali omuvubuka ow'amaanyi Allah n'akutuuza waka emyaka nga ne bakola bozunga mu kibuga bakubuza kyonoonya musajja mukulu anoonya kyazunga ky'emyaka 9 gye bali bannabyabufuzi abatutumufu ng'olwaleero ga nti mu nsi tebaliimu. Musasiro no mwogereko si mu bubi muganda waffe Jaberi Bidandi sali mu nsi mwali nkakisa bulungi nnyo nti amala ewiiki nga tavudde waka kuba talina gy'alaga. Allahumma takyali minisita tatulayadde ku lukiiko lw'ekyalo bamaseeka bamekanga gye bali eka n'abamwalla ajja bajje mu bantu nono simwogerako mu bubi amiridde wula Sheikh Kakeeto mu nsi mwali Kakeeto mu nsi mwali ne tiimu ye bashekhi wangi wallahi oweze wiki n'okwata omwaka nga tolina kigambo kyonna kyowulidde kiva mu shekhi. Njogera ekindeke ki zino zonna nteekateeka za mutonzi waffe mutonzi w'ebitonde. Mbasaba baganda bange nga bwembegayirira tuwangale nga tumutendereza olutendereza olukkiriza nti yatulinako obuyinza obusooka ate obusembayo ye mulabirizi waffe. Aya etandika Qur'an Allah tuga nti alhamdulillah agwana okutendwa ng'olutendwa lwa kumwebaza ali omu yekka ye mutonzi w'ebitonde byonna mu nsonga kw'osaana okusinziira ye rabbil alamin ye mulezi w'ebitonde byonna. Ebitonde bye byonna ebimu ku bye nakumenyedde omuli ebiwuka ebinyonyi ebisolo ebyennyanja abantu atulabirira olulabirira lwakutulera alera birere olulera lwotosobola kugeraageranya ku maama lwalabirira mu mwana we bebi wiiki emu babiri. Olulera omutonzi waffe lwalabirira ebitonde bye byonna luno olwamaama lunafu tosobola dugeraageranya ku luli. Jukira nti maama ebimu ku mwana ateeba biteebe kakaaba nnyo naga nti lirabika bbugumu n'akanaaza ne kasigala nga kakaaba nti kalabika njala n'akasa ku bbere ne kaligaana nga nti kalabika kalwadde nga byonna gy'ateeba buteebi. Omutonzi w'ebitonde byonna buli kyakola tateeba. Uganda omukulembeze gw'abalondedde tateebye buteebi, n'abapangisa okubeera abapangisa tateebye buteebi, na buli muntu ali wali tateebye buteebi. Ebbanga lyonna akola bituufu ate mu budde bwabyo. Tumutendereze ng'olutendereza lwe yekka mu bigambo la hawla wala quwwata illa billah nga ddala okakasa nti la hawla teri ayina busobozi kukyusa mbeera yonna, wala quwwa teri ayina maanyi ku nsonga yonna illa billah okujjako ali omu mutonzi wa bitonde byonna. Kigambo ky'okumwebaza kigambo kyaffe kyakubiri. Bangi tuyitiriza okwemulugunya mu maaso g'omutonzi waffe. Gwe Eva onoonya mbi atannakolera. Nina akaana akawala kange tumaze ebbanga nga buli simu gye kankubira buli luvannyuma lwa myezi 2 ankubira akaaba nakamutabukira emabega kawo nga nti please beera serious naffe tukoowa gwokabira nange nnyina ebyange gwe ddi lwolyetuuza n'osunsula n'okola lisiti y'ebyo omutonzi obyakkolera wakati mu kujjukira gyakujje yani yaga nti agenda kuwangaliza mu birungi byereere. Omubaka we khairu khalqillah mu bitonde byonna ekitonde ekisinga obulungi yaliko mu maziga ku duniya. Azaala abaana 7 omugatte atuuka okufa nga alinawo omwana omu. Omukyala gwe yasinga okwagala ennyo mu bakyala be bonna gwatazaako mukyala yenna mukyala yafa. Ye yennyini ebyenfuna byamuyitamu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma okutuuka ogenda ku dduuka yeewole nsigira ekifaananyi ng'omubaka wa Allah ayimiridde mu maaso g'ow'edduuka amwegayirira mupimireyo kiro za kawunga nga 5. Omusajja ono teyali musiramu ow'edduuka. Alaba omusajja si mumativu n'asalawo amusingira engabo ye okukakasa ssebo nti sente z'omwami John njazireeta sigaze engabo yange. Eyeewola akawunga mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam goroza agenda okkeewola nga fizi yazimazeeyo, agenda okkeewola nga Land Road yamumaliriza, agenda okkeewola nga waliwo zaasirikidde. Bino bwe biba byali mu bulamu bwe gwe gwani? Mikwano gyange baganda bange tuyitirize nnyo okutendereza omutonzi waffe, tuyitirize nnyo okumwebaza mu byo by'osaana okusinzirako okumwebaza. Oli mulamu nkuyanja eri mu ttaka. Twatandika nabo Ramadani tetumazeeko nabo. Allahumma ne ku Eid waliwo abaziikiddwa nga batambudde okuvira ddala ku lunaku olwasooka olwa Ramadani ne batuuka nnaku 20 ne lujjanga lusujjasujja Eid ne musanga ng'embeera egaanye. Oli mulamu. Abaalina mu nsi ne by'otolowoozangako nti omuntu aba nabyo bali mu ttaka. Ono Queen wa Bungereza mu nsasire muddiŋŋanenga yayina ne by'otolowooza
nga buli lunaku yakyusanga engoye emirundi 3 nga buli lwajjemu tagenda kuddamu ddwambala bamakinga obudde mwe yalwambalidde ne waakomye n'ennaku z'omwezi ne balutereka ne baleeta olulala. Yawangala talina passport ng'ani agenda ogimusaba. Yawangala talina permit ng'ani agenda omuyimiriza. Bino byali bitiibwa mu nsi yonna nga n'olwagala ensiro yamwagala gye yali akulembera ani gwe baali babyagadde. Ainahumul an bali luddawo olwaleero ofa kino ensi olyoke wemulugunye nnyo nze siina mwana amukumye omwana amanyi kye kitegeeza oba kuba naye. Akumye omwana amanyi kye kitegeeza oba kuba naye. Omukulembeze wa Uganda gwakyatuwadde amanyi kye kitegeeza taba kuboono. Amanyi kye kitegeeza taba kuboono. Atannakuwa mulimu amanyi kye kitegeeza. Nga Allah tusaasidde n'atuwejja n'atusaba Allah byonna ebyetaagisa okutuwejja n'atuwobyettanira nga tukyali balamu. Nga agituwadde tugiyingidde mu bimu ku byebbayi bye tugenda okusinga okufuna mu byebbayi ebisinga bye tugenda okufuna mu jjana. Buli aliyingira ejjana muntu ku muntu agenda kufunayo emboozi ey'akafubo ng'eri wakati waabwe babiri Musa ne mutonzi we banyumyemu emboozi etali mu kutaataaganya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yennyini Allah kutolera salamun qawla salamu mu mbeera ya kigambo min rabbir rahim ng'eva mulezi wo ow'ekitiibwa ow'ekisa. Mboozi yammwe ne Allah Musa n'omutonzi we Hasani n'omutonzi we tunyumyemu. Mbye tulinyumya agenda tunnyonnyola buli kasasiro yenna buli kyali mbulamu baffe agenda kizza tukyogereko Allah okunnyima omwana obuwangazi bwange bwonna mu duniya byonna agenda bikunnyonnyola. Obudde tetulina naye ekiyinza okunnyonnyola wano bwogera mu suratul Kahfi mulimu ekyafaayo kya Musa ne Khudari oba Khidiri. Ekyafaayo ekyo kirimu ebyokuyiga bingi naddala ebyandyongedde tukakasa nti buli Allah kyatannatukolera ayina ensonga. Musa n'omusomesa ono Khudari bingi bye yakolanga nga Musa bimukulako bukuzi waya. Musa bimwewunyisa nnyo yadde basooka kukola ndagaano ku ntandikwa nti Musa tugenda kutambula naawe nga bwe wansabye embeko bye nkuyigiriza naye tombuuza ekibuuzo kyonna nga sinatuusa kadde kakunnyonnyola. Ekituufu Musa nakkiriza nti weesirikire satajiduni insha Allahu swabira nkulayirira ogenda kunsanga mbagumikiriza bootolabangako wala aaswilaka amra ne bwe kineetaagisa nange kusitukiramu mu kyoyagadde tukikole ffenna sijja kujeemera. Ne basimbula olugendo lwabwe. Musa okuviira ddala ku kye baakola ekyasooka Musa obugumikiza bwagaana kwali kuba kituli mu lyato ly'abavubuka be bali basanze ku mazzi ne babeegayirira babasomose mutuyambeko mutusomese tugende saidi eri. Musa ne omusomesa we balinnya eryato omusomesa eryato n'ali kubamu ekituli. Musa aga tubeere serious abasajja batuyambye obuyambi gosazeewo kino kyoboba wamu ng'omusaala naye ku nkomerero eringa olugendo luwedde Musa omusomesa we amunnyonnyola obwedde yamuga nti lino eryato ddikubamu ekituli nayagadde bannyini lyato lino balisigaze we babadde batusuula ffe tubaleke beeyongereyo gye babadde beeyongera wabaddeyo kabaka nga yataayiza buli lyato eddamu eddungi alisigaza nalikubyemu ekituli lino bano basobole okusigaza eryato lyabwe. Buli Allah omutonzi waffe kyakola mu bulamu bwaffe abanneensonga alizitunnyonnyola mu kafubo akababiri nga tuyingidde ejjana. Saba Allah ekitiibwa agituwe. Gumiikiriza gwe tegeka tereka ebintu byo byonna by'ozooyitamu bw'oba osobola biwandiike mu kafubo kali so nga ate era ne bwe batuwandiise agenda bikomezaawo songa zonna tujja zoogerako. Allah okututeekako omusajja emyaka byonna tujja binyumyamu nga tuli mu jjana insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. صلى وسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتندرز متونز وفجتوا تاندي وهو البر الكريم.
alhamdulillahi al-awwali wal-akhiri wal-zahiri wal-batini wa huwa ala kulli shay'in qadir. Salli wa sallim ala rasulihi al-amin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kutendereza mutonzi waffe gye twatandikidde, twakuluddeko nnyo tetwagala kuddamu okwebaza omutonzi waffe we tuwunzikidde, naddala ekyebbeeyi ky'obulamu bwakyatuwadde. Baganda bange bali mu ttaka, abali bammeeya, bassebaana, bassebaggala, bali mu ttaka buli yali akulembedde ku Uganda okujjako omu, bali mu ttaka bali babaddeko bassekabaka ba Buganda okujjako omu, gwe mulamu ali mu nsi. Lwaki tonzikiriza ne nkujjukiza Seeka Ismail Sulaiman Nkata gwe twalina ye Ramadani ewedde? Bannabyanjigiriza Haji Mulengedde lwaki sibajjukiza? Haji Musa Sewava wa Sapolo Schools ndoze ne badde Ramadani ye ey'okubiri ng'ali mu ttaka. Kikyatayina kyononya mu nsi gwe. Mikwano gyange, wakati mu byonna bye tunoonya mu nsi, si nsobyo binoonya kasita tukuuma obukkiriza bwaffe, tulowooze nnyo ku lunaku tetuliva mu nsi. Wallahi eriba Ramadani nga yakaggwa bweti nga bogera ku kiti yafa Ramadani eyaggwa, oba yafiiridde mu Ramadani enewedde nga bogera ku ggwe, bogera ku nze, nga famire gyeri n'ebyataata bamanyira dda nti taata yafa. Wallahi kigambo kufa ku saidi y'ab'eŋŋanda n'emikwano kuwona. Okufa ku saidi y'ab'eŋŋanda n'emikwano kuwona, kuwola, kukakana, kwerabirwa. Wallahi yafa okufa ku saidi ye tekuwona, yasigala yafa. Omukyala yafiirwa bba emyaka 3 okufa kwawona, era mu musangano bimujjukiza obaako ekikyamu, ba yasigala yafa, yasigala yafa. Bazadde baffe baafa ku saidi yaffe byawona. Muzeyi wange muzeyi Muswahili yafa 2019 ku myaka gye 82. Tosobola kunsanga nga nyina we ntudde nkaba mbu ate nkabiri yafa, byaggwa, byawona, yasigala yafa. Mukwano gwange, muganda wange, bakubikidde bangi era oziise bangi mu nsi. Wallahi teriyo lunaku luzito nga lunaku lw'oliva mu nsi ggwe. Kiva mu suratu Abasa, Allah bwannyonnyola obutonde bw'omuntu ne factory n'entonda gy'amutondamu, afundikira nti thumma sabila yassara. Bw'amaliza byonna ebyetaagisa okutonda omuntu mu lubuto lwa maama, amutegekera ekkuba erigenda omuyingiza eddunia lyonna n'alimwanguyiza n'aliteekateeka bulungi. Mwana wange bw'amala okunnyonnyola ekkuba eriyingiza omuntu mu dduniya, obulamu bw'eddunia teyabwogerako. Thumma amatahu fa akbara, yagenda kabbuli nakufa. Vanyuma bwa omuntu ebbanga lyamala ng'ayingidde edduniya okuva mu lubuto lwa nnyina, talinayo kinene kyaba ayolekedde nga kufa na kuyingira kabbuli. Kabbuli yeekulinze nga bwe nninze, ogyetegekedde otya? Bangi bwe twamaze okusiba buli kimu kyawedde, munsasire ntebereze. Ejjuma badde tefaanana bweti mu Ramadani, ainahum baalazeewa, balabanga buli kimu ekyawedde. Please, eddoboozi lino yenna gwe liyinza okutuukako tewali kyawedde, tewaliwo kiggwera mu bulamu bwa dduniya. Okusala tekwawedde, kusiba tekwawedde, Qur'an teyawedde, tewaliwo kyawedde. Byonna birina kuggwa ng'oyingidde kabbulyo nga buli kimu okimaze. Tebinnagwa. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti liswaimi faruhatani, omusibi alina ensanyuka 2. Olumu ku nsanyuka ezo lwe lusanyuka mu kaseera k'okusibulukuka ak'olunaku, mu kaseera k'okusibulukuka nga Ramadani ewedde. Bwe tusibulukuka olunaku lwaffe nga Allah lutuggusiriza ne tuluggusa, n'okusibulukuka ku Ramadani nga Allah atusaasidde ne tugimalako, biba tebiwedde. Eriyo olusanyuka mu kiseera ng'omuntu aweebwa empeera ze ez'okusiba kwe kwonna emyaka gyonna gye yasiiba, ng'omuntu alagwa ejjana, omulyango oguyitibwa Rajani nti guugwo guyingire, lwe lusanyuka olwokubiri. Mikwano gyange, tebinnagwa. Tukozesa akakisa k'obulamu, olukozesa olutajja kwejjusa. Lowooza kabbuliyo, ndowooze ku yange. Kivala ayi yawunzika Qur'ani yonna yasembayo okukka. Allah tugati wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mutye nnyo olunaku, mulowooze nnyo ku lunaku, mwetegekere nnyo olunaku turja'una fihi ila Allah, lwe muliddizibwamu mu maaso ge y'abatonda. Mawulire gabune, Haji waggangu muzirimu afudde, headmaster waggangu muzirimu mufu, director of studies afudde. Njogere kindekeki yali muka Sheikh Sentomero ali ku King Fahad, bali mu ttaka. Wallahi bino ebintu byewuunyisa. Gwe kennyini abadde nannyini masomero, Allah gwe gwakozesa enteekateeka amasomero gano gasobola okugenda mu maaso nga toliiwo, agagise wava. Wallahi enamba gye yaleseyo amasomero be yalese mu system bayongeddeko n'amalala.
Baina libaguze waffe Kawempe Mbogo. Go masomero gasigadde gatambula haji ya kivuddemu. Lowooza nnyo ku lunaku lw'oliva mu nsi. Mbaka kasandi maaso gammwe tewaliiwo kigenda kuyimirira. Bal neggangu yenna tagenda kumanya era takumanyi. Yaliwa nza nnemeredde bakutottola lyawo mumpi abadde akola ati ayita wano buli ssaawa nti nze era mbuze ngera ne bwe bakumanyira tebiina kye bitegeeza. Mu nsi tewajjirako yadde akagoye. Wallahi rogena n'essuuka zo 3. Tolina nnyo kyonoonya mu nsi. Kiro y'ennyama olunaku lulamba nnyingi togimala. N'enkota y'ettooke nayo togimala. Kiro y'omuceere togimalaawo olunaku. N'enkoko ennamba bw'ogirya kikola amawulire. Engoye zo zonna z'oyina oyambaddemu 2. Ziri zikumenyera ki? Tulowooze nnyo ku lunaku lwe tuliva mu nsi. Teriiyo lunaku olwo budde na birowoozo okuggyako ng'omutima gukkakkana. Pressure ekkakkana. Mutima gumubuuza nti kati nfaaki nga wiiki ejja siriiwo. Nsaba Allah tukozesa akakisa k'obulamu olukozesa. Mikwano gyange eswala zibeere 5. Nkwegayiriranga muganda eswala zo zibeere 5. Zibirira olume n'ogwengulu eswala zo zonna zireete mu muzikiti gw'omwami. Mikwano gyange twekakabe. Tusibenga ku sunna. Lamanzani tendekero. Eritendeko omuntu olutendeko olumukakasa nti waliwo byasobola okwerekereza n'abeerawo. Omaze omwezi mulamba nga werekereza kye bayita ekyenkya, werekereza ekyemisana n'obeerawo. Wallahi waliwo byosobola okwerekereza n'obeerawo. Ramanzani bimu ku bye tugiyigamu. Mu nsi muno omuntu ayagala emmere. Era emikolo mingi wallahi ab'ebitiibwa baswala ng'ajja atabukidde emmere. Ate kibeera mu bakyala saagala kiggamba. Ng'ajja ati atabukidde ddala. Emmere tugiwummula kuviira ddala ku kyenkya n'ekyemisana okumala omwezi mulamba. Ne twerekereza eby'omukwano okumala omwezi mulamba. Lino ttendekero erikakasa buli muntu nti waliwo by'osobola okwerekereza obulamu ne butambula. Byatannakolera Allah ogira obisiiba. Osobola okubeera omupangisa obulamu ne butambula oli Mulamanzaani. Bw'ali bakkiriza tulisibulukuka n'atwala mu bwalandiro tewali buzibu. Bw'ali basikyasimye tewali buzibu. Afiiridde mu bupangisa aba afiiridde ku zambi ki? Abaye gwani yakutuma nga gw'ovunaanyizibwa kujjako omukulembeze n'okuteekako omulala. Pressure yaki? Enno kakati Allah tusaase. Be twataddemu obwesige baabo balya bukadde 5. Bolabanga ensongera ku luno kabeggwera obukadde 5. Ng'owe waffe w'Ekawempe takyasobola kuddayo kulinnya waffe mu Kawempe South. Tufaaki yamanyi Allah ni gw'anaaleeta ng'ajjeeko ono. Yamanyi ani ddi lw'anaamuggyako n'enzijjako n'endeeta gy'anaaleeta mu gw'anaaleeta yagimanyi. Pressure yaki? Tukkiririze mu mutonzi waffe. Lamanzaani betugiga mu bingi mu byo. Eyongero tukakasa nti omutonzi w'ebitonde byonna yategekera ebitonde bye byonna. Lwaki? Lamanzaani ewammwe yatandika ogitegekedde kiro mmeka ze muzze mulyako omwezi gwonna. Waliwo ez'akawunga ez'omuceere eza sukaali mmeka mu nsonda awo. Wallahi bangi tuyingidde Ramaddaani nga tetulinawo yadde hafu ya sukaali yadde kiro 3. Tunywedde sukaali okuva Lamanzaani lwe yatandika paka lwewedde. Komawo neeno tuli mwezi gwa 4 saidi y'omwaka guno gwa January February. Wallahi guno omwaka gwatandise tetulinawo kiro 4 za muceere mu nsonda. Lamanzaani yongera tukakasa nti Allah yategekera ebitonde bye byonna. Nze kano kanneewuunyisa nnyo mu Lamanzaani. Wandisuubidde nti ze twandiridde ekyemisana kya Lamanzaani eby'emisana 30 katuzisonde tuziterekeze tuba tulya ku Yidi tezibaawo. Obadde tolya kyamisana okumala omwezi mulamba z'obadde osaana okulya ku Yidi. Wallahi weekangoze wa imaamu bakweza katul fitiri. Imaamu ndooza mu bwenkanya asaana akubuuza nti ez'ekyemisana eby'emisana 30 kwoba oli ofise ne balance. Allah yategekera ebitonde bye byonna. Bw'ova mu bupangisa oba ezaalandirodi aziwaani. Kakujja mu bupangisa ezaalandirodi obyazi. Omwana kamaliriza okusoma wandisuubidde nti kafiizi ke tandika okulya kanyama. Tomudabbira bako. Lamanzaani erimu ebyokuyiga bingi. Ezza bujja obukkiriza bw'omuntu mu mutonzi okumulabirira olabirira lulwe yekka. Kyova olaba ate mu biro 10 omuli ekiro ekya Laylatul Qadri kye tufeffetta. Bangi tetukiyingira munda. Bino ebiro 10 omuli ekiro ekya Laylatul Qadri
ebyo ebiro 10 byakutujjukiza mpaji ya bukkiriza ey'omukaaga wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ebiro byakuzza bujja mpaji eyo ey'omukaaga mu mutima gwo mbirowoozo byo muntegeerayo wa tu'mina bil qadari nokkiriza nti byonna buli kyateekateeka nga kyange lwe yakitegeka. Twandigenze okuva mwezi gwa Ramadani nga tuyize bingi ng'omuntu wali mu nsi ng'akkiriza nti nze sinze neereeta mu nsi n'abaana sinze nabeewa eyandeeta mu nsi alina obuvunaanyizibwa bw'okundabirira n'abaana abampa alina obuvunaanyizibwa bw'okubalabirira n'okusoma kwabwe era yakuyina omuntu nawangala nga puresha ye lunaku lwalisinkana mutonzi we alina enteekateeka omutonzi waffe zitalina kibulamu. Mu suratu Dukhani bwe mbaserabidde ng'etandika Allah tuga nti inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Qur'ani twagissa mu kiro ekijjudde emikisa ekiro ekyo Allah tuga nti fiha yufraku kullu amrin hakim mwatemera buli ekigenda okubeera mu bulamu bwa buli kitonde kye. Nkukakasa mu kiro ekya Lailatul Qadiri erinnya lyo lyafulumye n'ebigenda okulibaako omwaka gwonna mulamba lyafulumye ne programu y'omutonzi wo ku byonna ebigenda okubeera ku linnya lyo. Buli linnya lya muntu yenna lyafulumye. Abagenda okuva mu bupangisa, abagenda obuddamu, abagenda okugaggawala, abagenda okwavuwala, ba honorables abagenda okuvaako, abagenda okuddako, abagenda okusigalako, ba ministers, ba presidents abagenda okufa. Seekankata kino kitegeeza nti erinnya lye mulamanzaani eri eyaggwa mu Lailatul Qadiri lyajjira mu layini y'abagenda okufa. Wallahi simanyi oba eryange n'eriryo bwe lyafulumye kuba gafulumye simanyi biki byalifulumiddeko. Wallahi lisobola okuba nga byalifulumiddeko guno mwaka toyinayo lamanzaani ndala. Tukozesa omukisa gw'okukakasa bino byegamba tulajanira omutonzi waffe kyonna kye yafulumiza ku linnya lyo n'eryange atuwe mu kisinga bulungi. Bwe kuba kuwangalira mu bupakisa tumusaba kitukizemu kubanga bw'amala obbiisa buli linnya n'ebigenda okuba ku lyo omwaka gwonna mulamba asigaza era olukusa, asigaza obuyinza obusobola okukyusaamu. Tumunnyonnyole Allah wange simanyi kyontegekedde, simanyi linnya lyange biki byalifulumiddeko mu mwaka guno. Niye nsaba Allah ow'ekitiibwa bwe mbanga nkyali mupangisa nkyusizaamu. Bwe kuba kola kutya Allah wange nsaba tumunnyonnyole omutonzi waffe. Maliza khutuba yange n'ebigambo bibiri. Ekisooka tufube nnyo okuyiga mu Ramadani tukimaze. Obwenzi osobola okuberekereza n'obaawo, osobola okuwangala nga tolina mwana n'obaawo kuba owangadde tolya kyamisana tolya kyankya ennaku 30 embeera yonna Allah gyagezesezza nayo gisiibe. Bwali bakkiriza oli gisibulukuka ku dunia, bwali batakkiriza embeera yonna tugenda gisibulukukira mu maaso ge insha Allah. Tuzze bujjo bukkiriza baffe mutonzi waffe. Kigambo kyange ekisembayo tukuume emirimu gyaffe, tukuume emirimu gyaffe toyoza ate noyanika mu ttaka. Wallahi okukola omulimu ng'okusaala n'okusiiba kyangunguko. Okuuma omulimu ogutuuse mu maaso g'omutonzi waagukusasule kiriko okulya n'okukomba essowaani. Bw'okiteeka ku sayidi y'abasuubuzi abakozi ba ssente bakkakasa nti okukola ssente kirala n'okukuuma ssente kirala. Kwo kusiiba wamaze naye onookuuma okusiiba okwo okutuuse mu maaso g'omutonzi waakukusasule. Bangi enneeyisa yaffe eddako ettatta n'emirimu gyaffe gyonna egitta. Si buli nti wasiiba ebyawedde, wallahi gwe kennyini osobola okwettira emirimu gyo naddala bw'otokuuma bukkiriza bwo mu mutonzi wo. Wal asri innal insana lafi khusr, byonna bye bakola bibasaze illa allazina amanu, okujjako abakuuma obukkiriza bwabwe. Ebbanga lyonna ne babukuuma ne bongerangako bwongere. Wa amilu salihat, obukkiriza bwabwe obwo ne bubasindika okukola emirimu emituufu. Watawasaw bil haqqi, ne bayambagana okulamirigananga okunywerera ku mazima ag'obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waabwe ag'okwettanira buli kalimu akalungi akabasomesebwa. Watawasaw bis sabiri, ne balamirigana okubeera bagumiikiriza. Ejjana wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, waliwo bye tuteekwa okugumiikiriza ab'okuyingira ejjana. Kuuma emirimu gyo omuli okusiibako, omuli okusaalako. Omukkiriza owannamaddala bw'amala okukola omulimu gwonna omutima gumusigala mu bbanga. Mulimu guno ngutuusa mu maaso ga Allah, gwo ngukoze nga bw'ayagala ngukole. Mu suratul Mu'minuna aya ya 6 Allah gamba walladhina yu'tuna ma ataw
bakwata mu nsawo ne bawaayo gwe mulimu gwe yasalawo tuleetera wano, bakwata omwezi gwa Ramadani gwonna mulamba ne bagusiiba ne basaddaaka ne baliisa ne basoma Qur'an. Wa qulubuhum wajila, emitima ne gibasigala mu bbanga. Omulimu nga bwe ngukoze anaagukkiriza nnyini gwe yagundagira. Ekiwejjowejjo wallahi nga bamaze kusinkana mutonzi waabwe n'abasasula emirimu gyabwe embeera n'eryoka ekkakkana. Tosobolera ku duniya. Alaika bil istiqama, tusigale ku layini, tusigale ku mulamwa. Wal mudawamati ala al a'mali saliha, n'okulemera ku buli mulimu omutuufu. Tulemereko mikwano gyange, sigaze swala zo 5. Wali wabadde tarawehi osobola ojjijja weraka 10 ne boleka at least eraka emu wennyini mu budde bw'obadde ogisaaliramu ne wennyini muzikiti wabadde osaalira, lekawo at least eraka emu, eraka eyo nga bw'omala isha osaala eraka zo 2 n'oggalawo programu y'eswala eza fardha n'osala eraka y'endala emu n'esigala mu kifo kya tarawuya paka Ramadani lw'erituuka insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tulituuka tutya mu maaso ga Allah nga toyinaayo omulimu gwonna. Wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun nasiba taswila naran hamiya. Ebyenyi bingi bigenda kutuuka mu maaso ga Allah nga byonna bijjudde okutya, bijjudde okwekengera. Amilatun, nga buli mulimu baagukola, basaala, basiiba, basaaza, basaddaaka, bazimba mizikiti nenga taswila naran hamiya, nga bagenda muliro ogwaggwedde okuteekateeka. Emirimu baagikola ne batagikuuma. Okuma emirimu gyo kuuma obukkiriza abo. Kinana okaga suratul An'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, abakkiririza mutonzi waabwe ne batatabula bukkiriza bwabwe na bulyaza amaanyi bwonna ne bakuuma obukkiriza bwabwe. Ulaika lahumul amnu, abo be balina emirembe ku lunaku lw'enkomerero ne mu nsi. Wa hum muhtadun, era be bali ku bulungamu. Olukuuma olwokubiri tumalirize, lukuuma lwa kuuma mpisa wakati wona buli muntu yenna. Wallahi osobola bisiiba n'obisaala ku nkomerero, ku lunaku lw'enkomerero Allah n'abigabira abali awo. Eswala zo omukazi wo zonna n'azitwala olw'obulyaza amaanyi bwe wamuyisaamu. Ebisibo bawo n'abigabana, abaana bo ne babigabana. Olunaku lw'enkomerero mu bimu ku Allah byalwogerako, yawma yafirru almar'u min akhihi, lwe lunaku omuntu lwagenda okudduka buli wa luganda lwe, wa ummihi adduke nnyina, wa abihi adduke kitaawe, wa sahibati adduke mukyala we, wa banihi adduke abaana. Lwaki abadduka? Yabalyaza amaanya, ayina basasula mirimu gye, bamunoonye eswala bazeetaaga, Ramadani bazaagala. Tukume emirimu gyaffe, buli muntu tumuyise bulungi. Muslimuhum wa kafiruhum, abere musiramu basi musiramu, tweyise bulungi baganda bange. Okutuuka mu maaso ga Allah eswala zo bazitwale ng'olaba, Ramadani bazitwale ng'olaba. Lowooza ku bulumi obwo nga neighbor atutte Ramadani nga 13, mukyala wo ng'ayinako Ramadani zo nga 9, abaana bo kubeka atwala eswala zo za myaka 6. Tewakuuma mpisa wakati wo n'omwana wo ne mukyala wo ne neighbor wo. Kwolwo olunaku teriyo sente yonna gy'ogenda kusasula muntu yenna, kashi kwolwo mirimu. Hadithi jensembya ku nsonga eyo yennyini, nabbi abuuza abasahaba be yalina bo sallallahu alaihi wasallam, babuuza atadiruna mal muflisu, mumanyani omwavulu nkupa atalina kaayina mu nsi? Ne bamugati al muflisu fiina man la dirhama lahu wala mataa, gwe tumanyi ng'omwavu atalina kaayina, yatalinamu yadde ennusu nga n'ebikozesebwa katalina. Si TV si mufaliso n'okusulaasula bweru. N'abaga nti al muflisu min ummati, omwavu lukyolo mu umma yange, man yati yawma alqiyama, yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero, biswalaatini, nga buli kyetaagisa eswala akiyina, nga buli swala agiyina mu bwennyini bwayo, wa zakatin, nga buli kyetaagisa mu kusaddaaka yakikola, wa siyamin, nga yasiibanga Ramadani ku Ramadani, 6 ku 6, lwakuna ku Mande, njeru ku njeru. Walakin wayati qad shatama hadha, ajenga inawo listi y'abantu nga yagiryaza amaanya mu mbeera yakubavuma. Mukyala wo muyisotya, tuvuma omukyala mu bantu n'omukunkumula, wali abayinamu ku ssente, wali abagaggala tusaasire, okunkumula okuvira ddala ku mukyala n'otuuka ku bakozi n'ojula kusamba busambi. Abayinamu ku ssente Allah tusaasire, kuvuma eyo layini yabo be wavuma esimbe, layini yabe wakuba esimbe, banalira sente basimbe, nabayira musayi basimbe, bonna nga basimbye ku gwomu. Allah nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam, fayu'ti hadha min hasanati, batandika okusasulwa
mu birungi byo bakwate ebisiibe bijja mu kuvuma kuwavuma nga Hajati. Waliwo ne Hajati abatali nga balungi nnyo mu kuvuma, bakwate ebisiibo babiwe Haji bijja mu kuvuma kuwamuyisangamu, ebisiibe bijja mu kiwakola buli layini yonna paka ng'eweddeyo. Hadithi ngaggwako batuga nti fa in faniyat hasanatuhu, ebirungi byona yali azaamaanya emiteeko gy'abantu bano bonna bwe biri muggwako qabula an yakdiya ma alayhi, nga tannamaliriza bamubanja, ukhidha min khatayahum, bagenda kutandika kukwata mazambi g'ababanja, faturihat alayhi, bakwata amazambi agaggwana olulyaza balwalya bagasu. Daba bwogenda okuttunka n'obwenzi bw'otaalimu otunke ne thumma turiha fi nnari, ofunikire ng'osuuliddwa mu muliro. Tukume emirimu gyaffe wakati mu kuuma obukkiriza bwaffe n'omutonzi waffe, n'okkuuma enneeyisa wakati waffe na buli muntu yenna. Mu kiseera ng'ogenda kwasamya akamwa ovume, ofulumya lamanzaaniyo gyefuluma. Mu kiseera ng'olemedde obusente bwoyo yenna gw'olemedde, wallahi lamanzaaniyo wagitadde mu matigga, swalazo zitadde mu bizibu. Tuddeyo twetondere buli yenna gwe twali tulyazaamaanyiza. Era wano we ntwalira obuvunaanyizibwa buno, we ntwalira omukisa guno, neetondere buli yenna gwe nali nnakuwazza, naddala mu bigambo byange ku muzindaalo, naddala waliwo mikwano gyange ne baganda bange abatali basiraamu, tuyina obubaka bwe tutera okunyumyamu nabo, obumu oluusi amaloboozi tegaba malungi. Tusaba batusonyiwe mu mbeera ya buvunaanyizibwa, na yenna gwe twali tukosezza mu mbeera yonna, tukusaba ku lwa mutonzi waffe Allah tusonyiwe. Tetulina bye tugenda kukusasula, tukusasule ki tusigaze eki? Nsaba Allah okwetondera buli yenna yeetaagisa okuviira ddala ku famire zaffe. Ajja toddeyo kakkane mu maaso ga Haji osobole okusigaza ebisiibo byonna emirimu gyo. Haji oddeyo kakkane mu maaso ga Hajati nti Hajati nsaba kunsonyiwa, siina bye ngenda kukusasula nsigaze. Bwe baba baana tukakkane mu maaso ga, wallahi tulyazaamaanyiza abaana baffe, tewali ffe bataata. Ndi ku ssomero lyagange omuzirimu bananjulira, wallahi viddi nnyingi bamaama be beekuluumulula, bataata tubadde balyazaamaanyi. Taata kye kiseera tuddeyo tusitule obuvunaanyizibwa bwaffe. Abaana bo basomerawa? Wasemba ddi okulinnya ku ssomero? Lwaki si gwe olina ennamba ya bbaasa? Taata abaana tugenda basasula biruwa? Tufukamire tukakkane maaso g'omwana. Mwana wo kitabani kyo kituuze kigandi Musa, nsonyiwa biggweera eno. Saba Allah okitibwa atuwa okuuma emirimu gyaffe mu buli mbeera. Kyokuswala ku duniya oligwa ku kyewo kya maaso ga Allah ng'omwana akufuukidde omwana. Saidi y'abali babayise mu busunsula bonna bagende mu jjana, waliwo akafo kayitibwa Kantara. Kantara kagulumu, pavement, nga bajja teri waggulu gye bali, nga ffe tuli eno wansi. Buli aliyingira ejjana agenda kumala kulinnyisibwa katuuti awo waggulu, ensi yonna emulengere. Babuuza abasigadde wansi kiti mwenna mukkiriza ono agende mu jjana? Haji bakuyimiriza kagulumu ako, ensi yonna ekkirize nti genda. Laba mukazi bw'asooka omukono waggulu, Haji vaayo. Daba omwana wo bw'alemeza omukono waggulu, taata weerabidde, obwedda tukunoonya, obwedda tukunoonya, sooka ojje tubimalirize. Ogenda bannyonnyola ki nti mwana wange mundeke, ng'ani akuleka nga naye kekakisa kayinawo? Mirimu gye gibulako katono abuza kula manzaani emu ate ogiyina. Yagende mu muliro nga lamanzaani oziina. Daba meyidi bwawanika omukono nga ti bosi wange tobikola, vaayo, tobikola, itawo. Tuyina kiviiramu eno nga bano tukyali nabo. Tukume emirimu gyaffe baganda bange. Kigambo ekiwunzikira ddala, zibirira, fungiza, tusibe sittati. Ennaku ziri 6 kozongera ku mwezi guli mulamba, empeera mu maaso ge yakutonda ogenda kusanga za mwaka. Oba obibala otya? Asibye ennaku 30 ne bagamba nti yongera ennaku 6 tukuwe empeera za mwaka. Gwayinza okusirwa n'otoga nti nze mumpeemu za mwezi, nze mumpeemu mwezi, bakuwemu mwezi gwo gutwalebwa. Ennaku 6 zigatte ku mwezi, empeera osange za mwaka. Zibirira mukwano gwange, wallahi kisoboka okuba ng'eno Ramadani yesembayo bwe teba yange. Ennaku 6 tuzeetaaga. Tulina omwezi gumu guyiseeko ennaku ndoza kati 3, guyiseeko ennaku 3.
okyalina ennaku 27 okulondamu ennaku 6 ozongereze ku mwezi guli ogwa Ramadani maaso ge yakutonda ofune empera za mwaka. Shaitani munaye nafu ya bangi wallahi nabamba mashekhe ennaku 6 zigana zibirira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.